Kitamwa okwogera ng'omuntu amaliriza haja oba okutoola essalaamu kitamwa. Olw'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam okubeera nga yabiziyiza ebintu ebifaanaganako bwetyo, era naga nti karihtu ntamwa oba ntamiddwa okubeera nti an azkura Allah, kubeera nga njogera ku Allah illa ala tuhurin, okujjako nga mmaze kubeera nga nerongoosa. Nga bwe kitamwera omuntu okubeera nga ayogera eno nga afuna wuzu, nakyo kitamwa. Mu mbeera eyo naawe kennyini atoola salaamu, si kirungi kutoolera muntu ali munda n'omutoolera ki salaamu, si kituufu. Ekirala, tulina embeera ez'okwenyumiza emboozi nga tuli munda eyo. Either oli ali mu kunaaba naye nga communicatinga n'ali sayidi eri, tuli mu kayigo kano, tuli banneyibba mu biyigo, ono ali mu kino n'omulala ali mu kino, naye tulina emboozi gye tunyumya egenda mu maaso, oba tuli ku kyetaago. Okiwulira? Ono n'anyumiza ali eri. Okiwulira? Oba okubaako kyowulidde n'owulira nga kikutiisizza, kivudde mu muganda wali sayidi eri nga gundi kiki ennyo walidde ki? Aha, bw'oba wakubimubuuza mubuuze nga mukoze eki, ofulumye. Mwebaga nti kitamwa mwanadamu okubeera nga ayogerera eyo. Nammwe abaana abato kikyamu nnyo munno genda mu kayigo, ogenda owulira alina kasuddeyo kazitoye noga nti ho, babikozesa bano abato. Naye naga nange kandeeta ompulire. Ebifaanaganako bwe bityo kikyamu, kubanga eyo ennyumba y'amajinni. Tusooka netugekingiriza netweteerako ejjiji, kati tetwogererayo bigambo. Singa oba otuuse mu kayigo ako, si kirungi muntu, era abamanyi abamu baga nti kikyamu nnyo omuntu akifunamu omusango okufuuyisa ng'ayimiridde singa oba oyingidde. Era abamu mu toiletisi zaabwe bateekamu obugambo ne bakulaga nti tofuka ng'okoze eki, ng'oyimiridde. Ne bakateekawo mu Luganda, mu Luswayiri ne mu Luzungu. Kakkanako wansi. Mu kukkakkana okwo kyekisinga obulungi mu kwekuuma obukyafu obutakuddira mu ngoye zo ne ku mubiri gwo, era kyekikyasinza obulungi mu kukkakkanya sisitimu yo ekola mu mbeera y'okuggyamu obukyafu, kubanga gy'okoma okufuuyisa ng'oyimiridde oba onafuya ensigo ezaamuno mu lubuto oba ezinafuya, ne buli bukkakkana ozikuuma ne ziwangaala. Mu mbeera eyo anaasitamye era asitamye atya? Abeere nga yeesigama, oba okugulu kwe kuno okwa kkono kwe kuba kumuwanirira, okwa ddyo sekasaka kiyinza kuba kitya? Twesigamira kukono ku mukono gwaki? Bakono.
oba tukirabe ffenna kirabika ekono kyekikyasinza okubeera ekirungi mu kufulumya ebifulumya byonna mu mubiri gwo, kyekikyasinza okubeera ekirungi dani okusitama wenna n'ositamira ku magulu go gonna, magulu go gombirire, wabula weesigame kugwa kono. Ensonga endala tukakasa ddi nti bye tuzza okuteekayo biweddeyo mu mubiri gwaffe, ekyo tukizimbira ala yaqinin, gwe kukakasa n'omanya nti ddala kituufu bikoze eki, biweddeyo. Mu madhhabu ga Imaamu Ahmad ibn Hanbal yatulaga nti mumaliriza okukola kyokoze weetaaga obenga okololamuko, tegereka okololemuko bwe wabaawo ebiwalidde nabyo bikole ki. Abamu era ne bawaana n'enjigiriza etugamba nti yimiriramu nga bukola ki bokka, situkamu nga bukola ki ate ng'eno bwokolola. Wabula abamanyi batugamba nti amanyawo ne batugamba nti nga Sheikh Ibn Uthaymin yagaa nedda, olw'ensonga ekyo tekiriiko nasu kuva ku nabbi nti situkamu nga bukola ki bokka. Wabula gwe singa okakasa nti kyenziza okukola kikoze eki, kiwedde, era najisi ngisiimudde neggwaawo, yambala engoye zo, genda, ebisigadde birekeraane. Allahu tabaraka wa taala. Nga Imaamu Shafi rahimahullahu taala ye madhhabu ge agamba nti muzimu kwezo najisi obusiraamu bwe zasonyiwa abaana Adamu, yagaa nti rashashu lbawulu albasir alladhi la yudrikuhu tarf, yagaa nti zensasi z'omusulo entonotono, nengeezo naawe kennyini ogezezzaako kyokoze kyonna kyonna ekyetaagisa naye ne zijja zigwamu, ate nga n'okuziraba tosobola ziraba, nomanya nti wano gugudde wano, oba tosobodde nakuguwulira. Kino kikulu nnyo. Kubanga ogenda emmanju, beerako ne byogenda okukozesa bifo nga tonnakozesa mazzi, oba tonnaba kukozesa mazzi, beerako nekyokozesa bifo nga tonnaba kukola kye bayita istinja. Istinja kirala ne istijmar kirala. Yagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam naga nti idha dhahaba ahadukum ila alghaid, singa omumu aba agenza okumala ekyetaago ekinene, yaga nti falyadhhab maahu, agende, bw'aba ayingira agende naki bithalathati ahjar, agende n'amayinja ameka? 3. Omulimu gwagwo mulimu ki? Nti omwana Adamu ono omuisiraamu Allahu tabaraka wa taala yakuwa ekitiibwa kyamaanyi. Omuisiraamu olina ekitiibwa kyamaanyi. Omusiraamu takwata najisi direct, olw'ensonga nti najisi erimu obulwadde, erimu obuwuka obutukosa. Kakati sooka okozese ekijjawo ayinu najisi yo kennyini, then ekifo benga okirongoosa bulongoosa nga najisi esoose nevaawo. Amanyi ne baga nti nedda Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyatukkiriza kukozesa toilet paper
abamu bagamba nedda yatugamba mayinja ameka nga mu hadithi bwe tukoze eki galina kuba mayinja ameka gwakozesa toilet paper oli ku biki ku bibyo olwa hadithi eno nti agende emanju agende na just na mayinja ameka 3 abaffe bwe gabeera amafunfugu efunfugu liba jjinja naam wangi efunfugu si jjinja wabula kitole kyattaka ekiba kyekutte siwe kiri kakati ffe abakozesa amafunfugu tuli ku byaffe oba nedda kubanga edda batugamba nga yenda n'amaki n'amafunfugu era abamu ne bateekawo sayansi agamba nedda togenda na mafunfugu era togenda na mayinja nti ffe tukozesa toilet paper lwa nsonga nti amafunfugu ago gajjuza mangu toilet kaka tukozese toilet paper yo ne bwetuukayo evunda mu kaseera mpawo kaaga toilet tejja kukola ki tejja kujjula ye bwe zibeera nga z'amazzi amayinja ogenda kugakozesa otya waba onaaliteekamu emidumo gijja kukola ki gijja kuzibikira naam tugambe tutya naam bwekibanga hadithi erumye nega nti agende na mayinja ameka 3 amanyi baga nti wayajuzu era kikirizibwa al istijmar mu Luganda kyekyolowooza naam nkola ki anji istijmar mu Luganda olowooza kiki okwesangula siwe kiri baga nti bikulli jamidin buli kintu kyonna ekikalu buli kyonna ekikalu nga ghayru mat'umun nga tekiriibwa naam kirina kuba kikalu nga kiweweevu tekigenda kukutuusaako kabenji nga tekiriibwa tegereka kuba oyinza okusangawo akawunga kayinza okutuusaako obuzibu bwoba okesanguza akawunga akawunga kintu kiri jamid kikalu naam oba ekintu ekiri solid naam naye kalungi nnyo ne bwoba okeyisizza wano naawe owulira nti ate owaayi bwe kagendedde mu kamwa oba ettooke oba eggoluwa naye lwali mubaga nti ghayru mat'umun nga tekikola ki tekiriibwa ne bwe liba lyasuuliddwa kasasiro naye asulu yalyo nti eyo mmere naam ne bwe liba eggumba tulitegeera amagumba getuliddeko ennyama netusuula kasasiro oba okubanga ekintu ekyo kitambulira mu kkubo lya najisi naam nga obusa bw'ente n'embuzi kimanyiddwa nti bwo si najisi naye butambulira mu kkubo eryo oba litambulira mu kkowe eryo nti naye ente bweba egira bweti naye beefulumyaki najisi yaayo si bwe kiri naam kakati n'obusa nabo tetukkirizibwa kukola ki bukozesa olw'ensonga nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagaa nti la tastanju birrawth temugendanga okusitanja nemukozesa obusa wala bil'izam
kagaba amagumba aga nti fa innahu zaadu ikhwanikum min aljinni, kubanga mmere y'abaganda bamwe maki majinni. oba ntegerekesa kati nekitegeeza nti obusa n'amagumba nabyo bigenze mu mmere wangi ate ebuziyo teggwako ne bwesalira mu kiraalo kyayo eswala eba ntuufu. naye olwokubeera nti baganda baffe mumajinni ate bo babyeyambisanga ekyokulya, kakitegeeza nti kiri haramu ate ffe kikozesa okumala ebyetaago byaffe. ekirala ekintu ekyo kiteekeddwa okuba nga tekiriiko mbeera ya mizizo ezaffe egya bulijjo, oba emizizo gino egyaffe egya bulijjo, nga okubeera nga kirina omugaso eri abantu nga si kyakulya, naam, wabula kiyinza okuba nga pepa esomwa ng'amawulire, erina omugaso. omaze okugula amawulire eri olw'okuba gwogasomye gaweddeko noga nti aa bikole nga toileti pepa, tekikkirizibwa. oba empapula eziriko ebigambo ebyomugaso, madanamu yali asomera mu bitabo bye bya physics, n'olwokuba mumanyi nti kati amazeeko senior 4 nemugaa nti aa kamazeeko senior 4 physics chemistry mukoleki, oba naye kenyini n'abibawanaga nti aa. kati olwokuba nti mulimu irimu ate abantu gye basobola okugyamu omugaso, ebintu ebyo tobikozesanga ogende manju, oba ntegereka. wabula luyinza okuba nga lupapula lukalu teluliiko kiriko, nojja mu kitabo kya munno n'olukuulamu n'ogenda, naye ng'omanyidde ddala singa n'amutegeeza nti mu kitabo kye mwe nakudde toilet paper agenda kunyiiga nti ebitabo byange ssebo kati ssebo byeweesanguza tebirina makulu, naam, ekyo nakyo tekikola ki, wabula ekimanyiddwa nti kyo kyakolebwa lwa mulimu ogwo kye tuba tukozesa. oba ntegereka nga toilet paper nti tetusobola kukusanga ng'owandiika notes kuki ku toilet paper. ebigambo nga yasaluna Qur'ani n'ebifaanaganako bwe bityo, nogenda nayo just mu toilet tekikkirizibwa. naam, okujjako singa omwanadamu aba yeerabidde, abadde mukazikiza awo alina we yateeka obupapula bwe bwagenda nabwe bwa emanju, agenza okukwatakwata bwati nakwata ku lupapula lwaki lwayasaluna, kuba ebyo bibaawo, nagenda nalwo nga takitegedde, era navaayo nagenda okudda bwati nga mu bipapula byakutte kyaka olupapula lwe yagenze nalwo lwaki lwayasaluna. naye bwokigenderera ebiyinza okuddirira oyinza obutabyagala. waliwo oliye yagibuuka bubuusi naye Allah byeyamutuusaako abaaliwo be banyumya. kakati embeera efaanaganako bwetyo, oweekitiibwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugaana okubeera nga tukozesa ebyokulya naddala obisanga bwe biri nti byakulya byamajinni n'amagumba. ekyokubiri oba ekiddirira ebyo kwe kubeera nga omwana Adamu nabbi yatugaana okubeera nga akwata ku bwereere bwe n'omukono ogwa ddyo, yagaana
omusajja okubeera nga akwata ku bwerere n'omukono gwaki ogwa ddyo. Oyinza okugamba nti ngenda kukozesa istijmar okwesangula nga nkozesa omukono gwaki, kubanga yo si istinja direct, oba tukutte direct ku buki, ku bwerere. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yaga nti la yamsikunna ahadukum zakarahu biyaminihi, omumu mmwe tagezanga kukwata busajja bwe na mukono gwaki ogwa ddyo. Wala yatamassahu min alkhala'i biyaminihi, era tagezangako okubeera nga yesiimuuza oba yesanguza omukono gwe ogwa ddyo ng'agenze emmanju. Ibn Hanbal yawandiika naga nti singa ketubadde tukozesa naddala akayinja kabadde katono, tegereka, tubadde tukozesa akayinja kaki katono, mwalimu agamba nti akwase omukono ogwa ddyo naye ng'akwatisa bugalo wano mu tipusi zaazo. Naam, akwase obugalo buki wano mu tipusi zaamu, then akozese ogwa kkono ogulina akayinja yesiimuule, oba kitegerekese. Awakkirizibwa okukwata ku busajja bwe ne yeesiimuula ng'akozesa ogwa ddyo nga gwe gukutte, ogwa kkono nga gwe kukola ki, gusiimula. Si kukwasa gwa kkono ate osiimuuze ogwaki, kubanga nabbi yagaana okusiimuuza ogwaki, ogwa ddyo. Oba ntegerekese? Naam, okusiimuula oba okusangula kye kinene okusinga okukola ki, okukwata. Kati kwasa ogwa ddyo mu mbeera ng'okwasa bugalo eno obusemba, wesiimuule speed kiveeko. Era kikkirizibwa, abalimi batugamba nti kikkirizibwa okugatta byombi, okukozesa istijmaaru nani n'istinja, byombi bikkirizibwa. Era kikkirizibwa okukozesa istijmaaru singa amazzi gaba tegalabise, n'okozesa toilet paper n'omaliriza n'okola ki, n'ogenda. Singa okakasa nti byenneesiimudde byebyo alhamdulillah entukudde. Kakati balimu batugamba nti singa waba wakozesezza istijmaaru, kubanga kitwalenga ku tayammam, amazzi gabuze n'okola ki, n'otayammama. Naye singa amazzi galabika, balimu batugamba nti bw'obanga wakozesezza istijmaaru nga weesiimudde bwesiimuuzi, ddayo nga amazzi galabise, otawaaze bulungi n'amaki n'amazzi, kuba kiri wakikozesezza nga kyabadde nga tolina mazzi. Kati amazzi galabise, nga bw'ogenda okuddamu wuzuyo ogenda osaale, ate newali bw'oba okola ki, bw'oba oddayo emabega. Obudde bwe naam eri maaso. Omuntu bw'aba avaayo mu kayumba ako ng'ekyetaago kye kati tulaba nti kikoze eki, kiwedde. Pozi kyenneerabidde mu kyo nti amazzi g'okozesa, edda baatugamba nga tukozesa emirundi emeka? 3. Maaso okozesa 3 n'emabega okozesa emeka? 3. Wabula tukozesa amazzi okusinziira
ku mbeera naam teriiko mirundi, osobola okwekomeka emirundi 3 n'osigaza obukyafu. Oba kitegereka? Kati kozesa emirundi gy'omanyira ddala nti kaakati nkoze eki, nteredde, ntukudde. Weweemu akabanga. Era bwalimu batugamba nti kitamwa nnyo okumala ekyetaago mwanadamu ng'atunudde waggulu. Naam, okumala ekyetaago ng'okutunudde waggulu. Tetukikozesa, tetutera kikozesa. Oli n'agenda okukojobwa n'abivaako n'asuula n'ennanga ng'ali eno bw'ati. Naam. Era ensonga endala, omuntu okubeera nti ensonga gye twabadde tutakaatiriza bulungi, omuntu okufuyisa ng'ayimiridde. Naam, amanyi bayawukanamu, abamu ne bakikkiriza, abana ne bakola ki? Ne bakigaana. Ne Aisha radiyallahu anha yagamba nti omuntu yenna agamba nti nabbi yafukako ng'akoze eki? Ng'ayimiridde, aba amutemeredde ekigambo ekinene. Naam, aba amutemeredde ekigambo ekinene. So mu mbeera yonna tusale amagezi, mwanadamu singa aba akunkumula akkeko wansi. Ate ne mubakyala mu ekiri eriyo abafuuyisa nga bakoze eki? Nga bakutamye bukutami. N'akutama sipiidi n'amaliriza n'akola ki? Neyeyongerayo. Kikyamu. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam lumu ng'ayise ku kaburiza abantu bameka? Laga nti innahuma la yu'azzabaani, abantu bombiriri bannannyini kaburi ezo bali mu kubonerezebwa. Ate wama yu'azzabaani fi kabirin, tibalibonerezebwa lwa nsonga nene nnyo. Laga nti amma ahaduhuma, wabula omu ku bo, fakana la yastatiru min albawli, yali teyeesamba musulo gwe kubanga gumuddira. Laga nti wa amma al-akhar, ate owokubiri, fakana yamshi binnamima, yali atambuza lugamba. Kati ensonga z'omusulo guno okubanga gukuddira mu ngoye zo, ensonga esobola okubeera ng'ekubonerezesa mu kaburi. Era muzimu ku nsonga bawalimu ze bawandiika eziviirako omuntu okubeera nga bamubonerereza mu kaburi, baleeta ensonga y'okubanga omwana Adamu teyeekuuma musolo gwe kubanga gumuddira mu ngoye n'asaala nagwo. Tegereka oba? Ku nsonga y'omusolo gwennyini, singa omaliriza okukola ebyetaago byo byonna, oba ozze kufuuyisa, ensonga zino zegendereze. Beera mwegendereza nnyo. Omusulo guno bw'oba ofuuyisa, lwawo kaseera ng'okyalinda kubanga gumanyi okudda ne gutonnya, bw'osituka bw'oti ne guddamu ne gutonnya, ne gudda mu ngoye. Oba ntegereka? Twala akaseera omanye nti guweddeyo. Sheikh Ibn Baz yagamba nti singa owuliriza, bw'ovaayo n'owulira obunnyogovu mu ngoye zo, tokitwala nti mazzi ge wakozesezza ge gakomyewo. Tegereka oba? Gayinza okudda naye nga amazzi agakomyewo mu ssulo. Naam, kati bw'owulira obunnyogovu obwo ne weekanga noga nti gayinza okuba nga amazzi gavudde mu nze, awo wennyini nnyini teekawo amazzi, bw'ogawulira onaazeewo. Era bw'obeera mu mbeera nga weeraliikirira nti gayinza okudda
era nawo mansi awa amazzi bwe ganajja ne gasangawo gali ge gasanzeewo gajja kutukuza ge gakoze eki agazze. Ffe shariya yaffe teringa eya nabbi Musa. Ye nabbi Musa alayhi salamu najisi bwe yakkoonangako ku lugoye weekoonye ng'olina kusalawo busazi. Oba ntegereke oba olugoye obutaddamu kulwambala ng'otya ebiraka n'olusuula. Naye yaffe Allah yatusaasira n'atulaga ekiyinza okutukuza nga ge mazzi n'azaawo awagudde ki najisi obukyafu. Oba ntegerekise ensonga ndabika nga ngikutte mu mbeera nga eri summarized ebisinga ojja genda obuulize omuwalimu w'okukitundu ensonga ezo ayongere okubeera nga akola ki azikunnyonnyola. Obanga ofuluma oyambadde engoye z'obulungi kiitaamwa okwambala engoye ng'ofulumye. Naam, empalo gisibira wabweru oba okusika half peti yo ng'omaze kufuluma obanga ogudde oluggi olwokuba oli ku bwangu. Awo wennyini w'omalidde ekyetaago kyo sooka osibe engoye zo zipu z'omanye nti zikoze eki tere kuba abamu bamanyi okufuluma bamujjukiza bujjukiza nti musiraamu kazipu kakoze eki kasamye. Kakati engoye zo zambalire munda, then bw'oba ofuluma ofulumye omukono ogwaki tufulumya mukono gwaki gwa ddyo. Era bwe tumala okufuluma ne twogera ebigambo tugamba bigambo ki wanje ghufranaka emirundi emeka esatu. Obuga nti alhamdulillahi alladhi azhaba anni al-adha wa afani. Tegereka n'ebigambo ebyo bikulu nnyo. Olw'ensonga eyo omusomo gubadde ku takhalli omuntu ng'agenze emmanju biidhini subhanahu wa taala. Kimanya abawalimu abasigadde bajja kujja bongera otulambulira al'ebisinga ku ebyo. Kanyumira akaddaka kukufuna wuzu n'essala weewa bisinga okubeera kalumanywera. Okufuna wuzu n'okukola ki n'essala wasinga okubeera kalumanywera. Ne bino byonna wuzu osobola ogitereeza essala n'etereera kyokka n'oyingira ne najisi muki mussala byonna ne bifa. Tegereka era osobola okubanga eri otereezezaayo nefiira muki essala nefiira mu wuzu ate ng'eno mu maaso olaze nti otereezezza. Oba byombi okujjuza eri n'ewano mu wuzu naye ate essala n'ogisaala n'ogibabula n'ogissaamu ebituli nayo nekola ki nefa. N'olw'ensonga eyo zijja kubeera nga nsukkakaawo. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barakallahu fikum. Tumweyanziza Sheikh Abdul Sabur Nabimba musomesa ku Mukono Islamic Secondary School mu Kigombya, musomesa wa Qur'ani.